Mbanirizaako nnyo mu Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala okubeebaza olw'emirimu gye mukola n'eyo gye musinziira mu mayumba gammwe, ku mirimu gyammwe, nga mutuwuliriza era abamu nga mutulaba. Mukama yeebale, akuwadde omukisa okusobola okutuula ku TV yo n'osobola okutulaba. Ekiseera kino kye tukkiriza tufune ekigambo kya Katonda, nange nzikiriza nti Katonda anteeseteese okwogerako gy'oli. Wakati mu kunyigirizibwa mu bintu eby'enjawulo, mu mbeera ze tuwangaaliramu, ebimu bitunyigira ku mirimu, ebirala bitunyigira mu maka gaffe, ebirala bitunyigira gyonna gye tubeera. Nsaba Mukama abeere wamu naawe, akuwanguze byonna, akusobozese okutuusa ku buwanguzi obwa buli kimu. Ayogera naawe ekiseera kino, nze omuweerezaawo, omusumba w'ekkanisa asumba obusumba obw'ebbunga mu Central Uganda Conference. Nzikiriza nti Katonda ateeseteese bulungi. Ekigambo kya Katonda olwayo kye tugenda okugabana, obubaka buno buliko omutwe ogugamba nti Rely on God, oba weesigame ku Mukama. Okwesigama kigambo kigazi, naye njagala nkinnyonnyoleko katono, ng'era tekyawukana nnyo n'ekifaananyi ekyo ky'olina. Osobola okuba nga olina ebintu bingi bye weesigamyeko. Kyova olaba abantu bangi beesigama ku bintu bingi. Abamu beesigama ku nsimbi, abalala ne beesigama ku buyinza, abalala ne beesigama ku mirimu, abalala ne beesigama ku abo ababazaala kubanga babazaala balina ssente. N'olwekyo njagala otegeere ekigambo kwesigama nti abantu bangi balina bye beekutteko. Naye njagala kukubuuza, gwe kiki kye weekutteko? Kiki ky'owulira nti obulamu bwo buteredde olw'ekyo kye weesigamye? Olwaleero bwe bubaka oba gwe mutwe gwe tugenda okutambulizaako obubaka. Katusabe. Ayi Katonda Kitaffe, gwe Katonda atwagala, tukulembere nga tugenda okuyiga ekyokuyiga kino. Emitima gy'abantu giggulewo olw'okuwulira ekigambo kyo. Kkiriza nange onfuule omuzindaalo, njogere ebigambo ebyo ebiva mu ntebe ey'okusaasira, n'emitima gy'abangi gikkakkane mu kukumanya ne mu kukutegeera, ffenna tuve wano nga tujjuziddwa amaanyi ag'ekigambo kyo ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Bassebo ne bannyabo, mikwano gyange mwenna abandaba ku TV zammwe eyo, njagala okubategeeza nti Katonda alina kyatwetaaza. Nga twesigamye ku bintu bingi, Katonda atukubiriza, atuyita tumwesigameko, kubanga ebirala byonna nga biweddewo, ye y'ayinza okusigala naffe ng'ebirala byonna bivuddewo. Waliwo ekiseera ekizibu ekisobola okujjira mukwano gwange, n'ebimu ku biseera ebizibu byali bikutuuseeko, n'osigala ng'oli bw'omu. Waliwo abantu mu nsi muno nga baali babaddeko n'ensimbi ne bazeesigamako kaseera buseera ne zivaawo. Abalala beesigamako ku buyinza ne butuuka ne bukyuka ne buggwaawo. Abalala ne beesigama ku families ezaali ez'amaanyi ezaali zibeetoolodde, kojja akola gindi, taata akola mu kitongole kino, n'omulala basenga bali bweru n'awalala, ne tubyesigamako. Abamu ne bafa, abalala ne bitaataagana, ne tusigala mu bbanga. Naye ng'osigadde mu bbanga, obubaka bw'olwaleero njagala kyekinyusa ekikulu kye njagala okusima, ng'osigadde mu bbanga, ani gwe weetaaga okulilayingako? Ani gwe weetaaga? Yensonga lwaki
omutwe gugambye weesige oba weesigame Mukama. Bassebo njagala tugendeko mu kitabo kino olunyiriro lw'okujjukira, njagala tusooke tulusome. Oluli Matayo essuula eno ey'omusanvu olunyiriro lw'omusanvu agamba atya? Olunyiriro olwo ffenna tulumanyi. Agamba nti musabe muliweebwa, munoonye muliraba, mweyanjule muligulirwawo. Njagala okwogera ku kigambo kino okusaba nga ntandika obubaka buno. Ekigambo okusaba kansooke nkinywezeeko, kubanga okusaba ge maanyi agatuwanguza buli kimu. Okusaba lye kkubo mwe tutambulira okusomoka ebyo ebitunyiga. Okusaba ge maanyi y'entabiro y'empuliziganya mwe tuyita nga twogera ne Katonda waffe. Okusaba mwe tuyita ne tutegeeza Katonda waffe ebituluma. Ate era mu kusaba n'okwebaza mwe tuyita nga twebaza Katonda waffe olw'ebirungi by'atukoledde. Tugenda kulabayo omusajja omu mu Bayibuli muno eyasaba Katonda n'amwanukula. Kyenvudde nkujjukiza olunyiri luno nti musabe muliweebwa. Ebigambo ebyo Yesu Kristo yabyogera ng'ategeeza ki? Mu kigambo kye yayogera kituufu. Okusaba kulina amaanyi. Oyinza okuba oli eyo weddemu amaanyi nga tomanyi nti n'ekigambo kya Katonda kye yayogera nti tusabe tuliweebwa, abamu tubuliddwa lwakuba tetulina maanyi ga kusaba. Olwaleero njagadde tugendeko era mu kitabo kya Isaaya essula eno eya 38. Twagala kwogera ku musajja ayitibwa Keezeekiya. Keezeekiya biki ebyamubaako? Keezeekiya ebyamubaako bye njagala okwogerako akatono mu nnyiriri si nnyingi, tufune ekyokuyiga. Naye teweerabira, omutwe gugambye nti rely on God, weesigame ku Mukama. Olunyiriri olusooka lugamba, ndi mu Isaaya essula eya 38, olunyiriri olusooka agamba mu biro ebyo Keezeekiya n'alwala kumpi n'okufa. Wali olwaddeko mukwano gwange? Okulwala kwaffe njagala okubategeeza okulwala ekibi kye kyakuleeta. Era njagala kubategeeza buli abaafa bonna baasooka kulwala. Weewaawo waliwo n'abamu abafiira mu bubenje. Naye ekigambo kulwala tegeera nti oba osemberedde okufa. Era njagala okutegeeza waliwo abantu abalwadde ng'obulwadde bwatandika mpola mpola ne bafa. Keezeekiya wuuno naye yali asemberedde okufa. Wulira olunyiriri olwokubiri lugamba nga sinatuuka mu lunyiriri lwakubiri, ayongerayo n'agamba nti Isaaya nnabbi mutabani wa Amozi n'ajja gy'ali n'amugamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti teekateeka ennyumba yo kubanga ogenda kufa so togenda kulama. Ebigambo bino sooka obitwale okuba akafaananyi nga bizze mu bulamu bwo. Kiki ky'oyinza okukola? Keezeekiya bw'alwala, Keezeekiya n'atuuka mu biseera ebizibu ng'abonyeebonye n'obulwadde, eddoboozi amawulire ne gajja ng'omunabbi Isaaya yagaleese, n'amugamba nti teekateeka ennyumba yo, ogenda kufa so togenda kulama. Nali ndabyeko omuntu omu yafa
naye namulabako ng'akyali mulwadde ne bamutegeeza nti ogenda kufa, obulwadde obukutte, togenda kusobola kuba mulamu. N'ayogera bingi, ne yeekwata ku bingi. Abaana bange, banange bizinensi, bana muzirabiriranga. Ekiseera nga kituuse, amawulire ago nga gamuguddeko, weewaawo naye yafa. Ono yafa. Niye amawulire nga gamuguddeko kubanga yategeera ng'alwadde endwadde kati olwaleero eyitiridde mu bantu nga y'endwadde ya kansa. Bagenda okumukebera nga kansa ali ku levo ya waggulu, bambi takyasobola kuwona. Basawo ne bagamba omuntu ono katumutegeeza obudde nga bukyali. Bwabaawo ne kyateekateeka akiteeketeeka obudde nga bukyali. Naye nakulabira yeekwata ku bisubi. Eno bwe yeekwatako bw'atunya bizinensi ng'azireseewo, bw'atunuulira abaana ng'abaleseewo, bw'atunuulira omwami yali mukyala, bw'atunuulira omwami ng'amuleseewo, atunuulira emikwano gyonna ng'agireseewo. Mukwano gwange, ekiseera amawulire nga gano nga gatuuse gy'oli, ani gw'oyinza okukaabirira? Kiki ky'oyinza okukola mukwano gwange? Mbagambye abantu bangi balina ebintu kwe beesigamye. Omusajja ono amawulire gano kasita bwe yagafuna, kiki kye yakola? Naye nga sinaba kugenda wala, njagala nsooke nkubuulireko kiki nanoonyereza ku Keezeekiya yaani. Era mu kibuuzo ekyo nange njagala kubuuza, gwani? Wali otutte ekiseera ne weezuula gwani? Nzaani? Keezeekiya, wulira bye bino ebimukwatako bwe nali munoonyerezaako. Keezeekiya yali kabaka. Keezeekiya yali kabaka wa Yuda ow'e13. Ebyafaayo bwe bityo bwe bituwa. Keezeekiya yali kabaka owa Yuda, mu bakabaka ba Yuda yali kabaka ow'e13. Keezeekiya yazaalibwa omusajja era nga naye yali kabaka, yazaalibwa kabaka ayitibwa Akazi. Keezeekiya yazaalibwa mu mwaka gwa 729 before Christ BC. Keezeekiya n'afa, research alaga yafiira wakati w'omwaka w'emyaka 51 n'54. Kitegeeza yafa akyali muto. Keezeekiya yazaalibwa yafuga. Keezeekiya yafuga era research anoonyezebwa, research atuwa nti yagenda mu kufuga ng'ali mu myaka nga 25. Ekitegeeza yatandika obukulembeze nga muto. Naye kyoteerabira ku Keezeekiya, yafuga, yagenda okukula, yakula ne kitaawe Akazi nga yeetegereza obukulembeze bwe buli. Era yatambulanga nnyo n'ebintu bingi, Bayibuli egamba, research alaga, yatambulanga nnyo ne taata we ng'akulembera era n'alaba bingi mu bukulembeze. Biki ebimu Keezeekiya bye yakola? Weewaawo nnyinza obutabimalaayo nnyo ebikwata ku Keezeekiya. Naye njagala kubategeeza ku achievements omusajja wa Katonda ono, kabaka omukulembeze nga bwe tumulabye, biki bye yatuukako. Omusajja ono oba kabaka oba muyita omukulembeze mu kiseera kye yali alamula Isirayiri, yali ye yaleeta okusinza Katonda omulamu. Waali wabaddewo ekizibu mu Isirayiri, ng'obusamize buyitiridde mu Isirayiri, ng'ebifo bingi ebigulumivu ebiri mu Isirayiri abantu nga tebakyasinza bulungi Katonda omulamu. Mu bukulembeze bwe, Keezeekiya bwe yajja okufuga, n'afuga ng'agulumizza Katonda. Njagala kusooka kutegeeza gwe mukulembeze munnange, obukulembeze bwo bugulumizza Katonda.
n'alyoka awera ebifo byonna ebigulumivu omwali musinzibwa balubaale ng'amasabo n'ebifo ebirala byonna bye balaguliramu n'abiwera mu bukulembeze bwe. N'agamba nti asaanidde okusinzibwa ye Katonda yekka omulamu, oyo yatonda eggulu n'ensi. Omusajja ono Keezeekiya yakola ebirungi mu maaso ga Katonda by'ogenda okulabako mu nnyiriri wano wammanga. Keezeekiya yali musajja yalina obukulembeze obulungi, Katonda n'amusiima kubanga yazzaawo ekitiibwa kya Katonda mu Isirayiri. Kikugwanira okukola obulungi. Katonda ng'akuwadde obulamu, akutadde mu ofiisi, Katonda ng'akuwadde omukisa, akuwadde okukulembera abantu, akuwadde okukulembera ekitongole kyonna, akuwadde okukulembera famire eyo. Gw'oli mukulembeze, famire yo ogikulembeza ng'ogitunuuliza Katonda, ogisembezeza eri Katonda. Mulimu abantu ojja basanga nga tebalina na budde bwa kusinza mu maka gaabwe Katonda omulamu, nga ne bw'omubuuza budde ki bwe musinza mu maka ng'asolaga nti we tusangidde, ng'oyo omanya nti tewali budde butuufu n'okusinza Katonda kulabika kulimu. Njagala okubategeeza eyo y'ensobi gye tukola mu bukulembeze bwaffe. Keezeekiya mu bukulembeze bwe yeesigama ku Katonda, yagulumiza Katonda. Njagala okutegeeza Katonda akuwadde obukulembeze obwo, oyina obuyinza obusobola okukola byonna kubanga Katonda akutaddewo osobole okugulumiza erinnya lye. Mu abo b'okulembera nabo basobole okutegeera Katonda. Waliwo abakulembeze abataakulembera bulungi era Katonda teyabasanyukira. Newankubadde mu buweereza bwa Keezeekiya bw'oba onoonyereza waaliwo graduates entonotono, waaliwo enkaayana wakati wa nnabbi Isaaya ne Keezeekiya kabaka, kubanga bonna baalamulira baakulembera mu kiseera kyekimu. Ono yali kabaka, ono nga nnabbi. Ebizibu bibaawo, naye kyenjagadde okutegeeza ng'omukulembeze olw'ekibi ekyaleeta emitawaana emingi, ebizibu tebijja kulema kujja. Era njagala kutegeeza ebizibu byakubaawo bijja kututabula ne mu bukulembeze bwaffe, naye tuteekeddwa okusootinga ebizibu ebyo tusobole okutambuza omulimu gwa Mukama mu maaso. N'osanga enkaayana mu bakulembeze zitaggwa. Njagala okutegeeza Keezeekiya naye yafuna okutaataaganyizibwamu, naddala bonna baali baweereza naye baafunamukko ku bizibu. Njagala okutegeeza nga nzizeyo mu lunyiri lwaffe olwokubiri lwe nakomyeko, Isaaya ng'atumiddwa Katonda ajje ategeeze Keezeekiya nti mu bulwadde buno bw'olwadde togenda kulama, ogenda kufa, teekateeka ennyumba yo. Olw'okuba tutegedde Keezeekiya y'ani, wulira olunyiriri luno olwokubiri. Awo Keezeekiya bwe yamala okuwulira amawulire agafaanana bwe gatyo, olunyiriri olwokubiri agamba awo Keezeekiya n'akyusiza amaaso ge ku kisenge, ne yeegayirira Mukama okwo kusaba, n'ayogera nti jjukira kaakano ayi Mukama, nkwegayiridde bwe natambulanga mu maaso go n'amazima n'omutima ogwatuukirira, n'enkola ebiri mu maaso go ebirungi. Keezeekiya n'akaaba nnyo amaziga. Wano waliwo point gye njagadde otegeere mukwano gwange. Keezeekiya ng'amaze okuwulira amawulire nti tagenda kulama, agenda kufa, ebizibu bituuse, teekateeka ennyumba, togenda kulama, togenda kuddamu kubeera mulamu. Keezeekiya olwawulira amawulire agafaanana bwe gatyo, njagala okutegeeza Keezeekiya kye yakola n'agamba no,
bwe gabanga amawulire gafaanana bwe gatyo, nedda okwegayirira kwange n'okusaba kwange n'amaziga gange kanga kaabirire Mukama. Keezeekiya yalowooza bulungi. Amawulire agafaanana bwe gatyo, ogenda kulowooza ku bizinensi zo, ogenda kulowooza ku baana gwe wabateekawo, ogenda kulowooza ku bizinensi gwe wazitandikawo, zatandikibwa maanyi go, ogenda kulowooza ku mikwano gwe wagiteekawo. Keezeekiya olwawulira amawulire agafaanana bwe gatyo n'agamba ekyokukola nina kwekwata ku Mukama. Haleluya! Sirina kirala kye nnyinza kwesigamako, kubanga ebbanga lyange lyonna ery'obulamu bwange mbadde obulamu bwange mbwesigamya ku Mukama. Sisobola kwesigama ku kintu kyonna, kubanga ebbanga lyange lyonna obuweereza bwange n'obukulembeze bwange nze nagulumiza Mukama. Sisobola kwesigama ku kintu kyonna, sirina kye nsobola kwekwatako, nina kwekwata ku Mukama, ye yekka asobola okuwulira eddoboozi lyange. Newankubadde nga nnyinza okufa, naye kanfe nga neekutte ku Mukama. Njagala okutegeeza mukwano gwange, Keezeekiya Bayibuli egamba naye n'akyusa amaaso ge ku kisenge n'atandika okujjukiza Mukama. Ekiseera ng'ekyo nga kituuse mu bulamu bwo, ng'osaba essaala, Mukama oyinza kumujjukiza ki? Bw'obanga obadde totambudde naye mu bulamu, nga Katonda akuwadde obulamu obulungi, bw'oba totambudde naye bulungi oyinza kumujjukiza ki? Bw'obanga otambudde ne Mukama, Mukama ekiseera kino kyakuwadde ekirungi, tambula ne Mukama omugulumize, mwekwateko obudde nga bukyali. Akaseera akazibu nga kazze mu bulamu bwo, ojja kumwekwatako, naye alabe ddala mukwano gwe amaziga ge ajja kukununula. Abantu bangi boogera ku Mukama, abantu bangi banoonyeza Mukama ekiseera ekyakabi nga kituuse, naye nga mu biseera Katonda bye yabawa omukisa, mu biseera Katonda bye yabawa obulamu obulungi, baali tebamufaako. Mu biseera ebizibu nga bizze, olwo bapapa. Kiki ky'oyinza okujjukiza Mukama mukwano gwange? Keezeekiya ye yamujjukiza nti natambulanga mu maaso go nga nkola ebirungi, nagulumizanga erinnya lyo, nga bwe tulabye eri nti Keezeekiya mu bukulembeze bwe yawera. Isirayiri nga muyingiddemu empisa ey'obusamize, n'agamba nti nze nga namula Isirayiri nga kabaka, ebifo byonna ebisinzibwamu balubaale biveewo, Katonda agwanidde okusinzibwa yekka, ye Katonda ow'omu ggulu. Njagala tugende mu maaso nga mmaliriza ab'emikwano. Olunyiriri olwokutaano, olunyiriri olwokuna lwe ŋŋendako. Awo ekigambo kya Mukama ne kijjira Isaaya, olunyiriri olwokutaano, nti genda ogambe Keezeekiya nti bw'atyo bw'ayogera Mukama, Katonda wa Dawudi kitaawo, nti mpulidde okukaaba kwo, ndabye amaziga go, laba ndyongera ku nnaku zo, ndyongera. Wulira ekigambo kino mukwano gwange, kinyweze. Agambye atya nti laba, era olunyiriri olwokutaano lwe njagala okuddayoko ndunyweze. Ekigambo kya Mukama ne kiryoka kijjira Isaaya nabbi nti genda ogambe Keezeekiya nti bw'atyo bw'ayogera Mukama, Katonda wa Dawudi kitaawo, nti mpulidde okukaaba kwo, ndabye amaziga go, ndyongera, ndabye amaziga go, laba ndyongera ku nnaku zo emyaka
15 tugambe tutya bannange. Njagala kusooka kubuuza ekibuuzo. Ebigambo bino osobola obutabitegeera wano wentuuse bwe batotegeddeewo. Kiki ky'oyinza okkaabirira Mukama ne Mukama n'akuwulira nga ddala ddala oli musajja we, oli mukazi abadde ayimiridde naye okumala ebbanga, n'akulaba nga ddala ddala oli mukulembeze we azayimiridde naawe okumala ebbanga, ogenda mukaabirira bujeemu, ogenda teeka bulimba mu maaso ge? Keezeekiya buli byayogeranga ebyo yabikolanga. Keezeekiya nakino kankikutegeeze, Keezeekiya amaaso go gakyusa n'agazza eri Mukama, n'asaba n'akaabirira Mukama. Yali mpisa ye eya bulijjo, yanoonyanga Mukama obulamu bwe bwonna. Buli kye yakola yeebuuzanga ku Mukama. Gwe buli kyokola weebuuza ku Mukama. Abamu tutandika ne bizinensi zaffe nga tetwebuuzizza ku Mukama. Abamu tutandika bizinensi ne tutaziwonga mu mikono gya Mukama. Abamu tutandika n'amaka ne tutandikira mu ssente ze tulina. Kwegamba omukyala ajje ng'alaba ssente. Njagala okutegeeza mukwano gwange, obubaka buno tegeera nti buli kimu kye tukola mu bulamu Katonda bw'atuwadde obulungi tulilayinge ku Mukama, ne Mukama naye tajja kutulekerera. Tambula ne Mukama mukwano gwange. Mu buli kimu obulamu bwo osimbula otya olugendo nga teweetadde mikono gya Mukama. Mazima ddala weebaka otya nga teweetadde mikono gya Mukama. Twetaaga okwesigama Mukama, obulamu bwaffe bulyoke bubeere seefu. Ne mu kiseera ekizibu nga kizze, Mukama tajja kutulekerera. Omusajja Keezeekiya bwe yakaabirira Mukama, Mukama naye n'ajjukira ng'omusajja ono Keezeekiya ebbanga lye lyonna yamwesigamako, yamwebuuzangako, yatambulira mu bulamu obw'okusaba. Bwe yajjukira obulamu obw'okusaba mwe yakaabiriranga Mukama n'amuwa byonna, ne mu kino ne mu mawulire agaali gazze gy'ali ag'entiisa, bwe yeegayirira Mukama, Mukama yasobola okumuwulira. Nsaba Mukama akuwa omukisa. Ebintu byo byonna byesigamye ku Mukama. Obulamu bwo bwesigamye ku Mukama. Engendo zo zeesigamyenga ku Mukama. Yesu kaakola omulimu omulungi mu bulamu bwo. Olwaleero ng'okyali mulamu, okyalina eddembe eryesalirawo nti Mukama nteekeddwa okwesigamako, ne Mukama atambule naawe ng'oli mukwano gwe mu bulamu nga buteredde. Abamu tulinda ebizibu ne bimala, essente ne zimala okuggwaawo ne weekwata ku Mukama. Abamu tumala kusuulibwa mu bukulembeze bwe balonda obulonzi. Abalala tujja ne mu bukulembeze ne tutasooka kugulumiza Mukama, oyo atutadde mu buweereza. Nsaba Mukama akuwa omukisa. Weesigame Mukama mu mbeera zonna. Obubaka buno nga mumaliza mukwano gwange, toweesigama ku kintu kirala kyonna. Keezeekiya yeesigama ku Mukama. Keezeekiya yali mwesigwa eri Mukama. Keezeekiya yaweereza ng'akkiriza nti Yesu yekka y'ayinza omukulembera. Keezeekiya yatambulira mu maanyi ga Mukama. Weewaawo embeera ez'ekibi bwe zijja zitulumba ne zitugwira, naye embeera zonna tetuyinza kuzigaana kutulumba kubanga ekibi kikyaliwo. Tutambule ne Mukama. Nkusabira mukwano gwange, osobola olwaleero okukkiriza okutambula ne Mukama. Osobola okukkiriza ye Katonda akulembera obulamu bwo. Osobola okukkiriza Katonda akuteekeko obukuumi bwo. Osobola okukkiriza bizinensi zo ziraba omukisa zibeere mu Mukama. Ne bwe zinaabanga zisaanawo, okoowole Yesu azikwatirire. Osobola okutambuza obulamu bwo ng'obukulembeza Mukama. Ne bwe buba busaanawo, okoowole nti Yesu yamba obulamu bwange abuwonye. Osobola okukkiriza Mukama abeere naawe mu bukulembeze, ng'obukulembeze ne bibanga waliwo enkyukakyuka, okoowole nti Yesu nyamba, Yesu akunyweze. Yesu ye yekka asobola okukunyweza mu mbeera yonna, ate ye yekka asobola. Keezeekiya
yamuwa obuwanguzi n'amwongerako emyaka 15. Haleluya. Saba Mukama akuwa omukisa. Oyinza okuba obadde osalawo bubi nga tonnawulira bigambo bifaanana bwe biti. Mukama olwaleero kaakone ku mutima gwo n'ogwange, tutegeere ekisa kye n'okwagala kwe, tutegeere okubeerawo kwe mu bulamu bwaffe, tutegeere nti byonna y'abikkiriza, tutegeere nti byonna y'ayinza mu byonna. Ne mu kiseera ng'ayagala kukyusa, nga waliwo embeera ekyusa obulamu bwaffe, oyo gwe tuyinza okukaabirira n'akyusa ekibadde kigenda okukubaako, nodda mu layini entuufu nga Katonda n'akwanukula okusinziira ku ekyo ky'omusabye ng'omwegayirira. Saba Mukama atuwe obuwanguzi. Obeere muwanguzi mukwano gwange. Gwandaba, nsaba Mukama akuwe obuwanguzi mu ekyo kyonna sikimanyi. Oyinza okuba ng'olina embeera ekunyigiriza, Mukama kaakuwa obuwanguzi osobole okugisomoka. Embeera eyinza okuba enyigiriza bizinesi, Mukama kaakuwa obuwanguzi bizinesi esobole okudda engulu. Nkusabira mukwano gwange, Yesu akulabirire, alabirire amaka go, alabirire obulamu bwo ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Katusabe. Ayi Katonda kitaffe, Katonda atwagala, oyogedde ebigambo bibadde bikulu nnyo eri obulamu bwaffe. Keezeekiya atulaze ekyokulabirako. Tukkiriza nti naffe bwe bulamu bwe tutambulira obw'okulwala nga Keezeekiya bwe yalwala, era obusemberedde okufa nga Keezeekiya bwe yali asemberedde okufa. Tutambulira mu bulamu obulina enkyukakyuka ennene nga Keezeekiya bwe tulabye yatambulira mu bulamu obwalimu era naye enkyukakyuka. Naye katuyige kino Mukama mu samoni y'olwaleero, nti tulina okwesigamako mu kiseera kyonna, n'ekiseera ekizibu nga kizze, Yesu tulabye tosobola kutulekerera. Keezeekiya tewamulekerera, nange tosobola kundekerera. Nandaba oyo tosobola kumulekerera, omusajja oyo tosobola kumulekerera, bizinesi ze tosobola zireka zife, amaka ge tosobola galeka gafe. Bw'abanga abadde atambula naawe, obukulembeze bwe tosobola kubuleka buleme kutambula bulungi, bizinesi ze osobola okuziwanirira. Wakati ng'obulamu busaanawo Mukama tulabye tosobola kutulekerera. Keezeekiya nga bw'otamulekerera, naffe katuddemu amaanyi tukwesigameko, otuwe obuwanguzi ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina.